Hai bala wala road block bayiwa. Flash is the best. Katumba kwetaaga kusikula when naweereza abeeteekayoza mala nga mukaaga tuteeka wano ne wasituka displace ng'amazzi negadda mu saidi tulabe wali eri emabega naye abaana bamanyiwo awali olusuku awali zipayini bwenkyamira bwenti ne bwe banaakanjirira supervisor nsanyuse naddala wano kino kyekyalo wange bwe nva kujja akalulu akole bulungi.
councillors, mayor, ne ttiimu yo yonna, bassebo ne bannyabo tusanyusa okubalaba. Eryange nze Simba Fred Kaggwa abakulu mwenna mu biti byammwe besijja kumenya kuba babamenye dda. Muganda wange town clerk, Wamala Rdc, mukadde waffe chairperson wa district, area member of parliament. Omukulu oli bwagambye ate naye abeeko ebigambo bibiri bisatu byatubuulira ku nsonga eno. Saako n'okwaniriza abagenyi bo mukama wange. Kubanga yali rile yazina n'abaako we yakola ki. Ensonga ya nkoko efuuse ensonga. Kati batandise tuyingizaamu embeera nti entunda evaayo sente. Amazzi mangi geetaaga ziri culverts enkambwe enzimbire ddala. Tulwana ne minisita ne chairman ate twegattiddwako ne RDC ayongera okuyamba ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kabaka wangaala. Town clerk waffe omulungi olw'omulimu gw'okoze guno omulungi Hajati Ndisaba chairperson omulungi Kaawo omulungi Sebo kyamazima kasookedde tujja mu bukulembeze enguudo nnyingi ze tusobodde okwongerako naye gavumenti tusaba etwongere ensimbi. Bajeti yaffe twalibadde tufuna miliyoni nga 9 oba 8 mu nguudo. Last financial year yatuwa kitundu about 300-400 millions ku district eno yonna ey'e Mukono. Olwaleero mu financial year eno district zonna bagenda zuwa miliyoni 3 oba 25 wadde nawuliddeyo kati tebagenda tuwaayo ennyongeza. President Museveni bwe yali mu kalulu kano konna mu Uganda yalaba obuzito bwe bamussaako ku nsonga y'amakubo. Tumusaba ensonga y'amakubo mu district yonna ajongere ogiwa ensimbi. Naye ate sente ze bawowe Kobongo eyite emmotoka embale obubazi kannakapiripiti ate si ze balina okuwanza owa district y'e Mukono alina amakubo lufukunya. Abava e Busoga, Mbale, Waku Boda kati bayita muno mwaffe mu kirowooza ne bagweyo basanga eyo yonna. Njagala okwebaza programu ejja maaso nti amakubo agawera 9 wano gagenda kubwa kolasi mu Mukono municipality. Ate ne minisita twayongedde omusaba atwongere ebyuma tulime amakubo mu magombolole eyo yonna. Nti ekigambo ky'enguudo kituli bubi ndowooza kasente oba Mukono ate nga zezimu ku district ennene nnyo naye kasente aba akaweerezebwa katono nnyo okujja e Mukono tetumanyi. Naye buuzo olw'okuba mukwano gwange Dr. Reverand yaliyo oba ne baloka batusalako kasente oba sente ntono butono. Ekyo nakyo nga chairman nze bwentambula mu byalo nakyo kitukuba ng'abenyale timuganye otukolera amakubo kubanga tetwabalonda. Naye ne tuga nti mwalonda Bakaluba Mukasa ate alina unity number tujja kufuba okuleeta amafuta asobole okukola enguudo. Naye nakyo tusaba tulowoozebweko ku kigambo ky'enguudo ezo okwongerako ku kasente. Enguudo mu byalo eyo mbi nnyo. Byobufuzi mupiira tegugaana kuba Reverand Bakaluba omulaba yava eri naga akanguzanyire wano ate kati wana ateebera muffe okitegeera. Bino ebintu nze mbasaasiramu abatuwagira byansujju watermeloni munda yero waggulu green kati mwabayokemu omusana mmwe mumanyi ffe yennajja kasitaaba nga ateekako ettofaali ku nkulaakulana yaki y'ekitundu. Kasitoba ng'owa abantu baffe omukisa okwaccessinga programs ne projects za gavumenti. Ffe ye mubaka gwe tukola ki? Gwawulira nga tosobola kola lobbying totawaanya bantu. Kubanga politics is all about lobbying. Tewaliwo sente zimala. Reverend Bakaluba talina billions mu nsawo ye zagenda kuteeka ku district y'e Mukono. Sente ziri mu ffe abali mu gavumenti eya wakati. Naye sente ezo okuzitujjako nkwa kuki? Kunte nkwa kuki?
ku nte gavumenti erina ababaka bayitirivu, gavumenti erina districts 147 zonna zirina constituencies, zonna zaagala enguudo, zonna zaagala amasomero, zonna zaagala amazzi, zonna zaagala amasannyalaze, naye ani akonkona awali abalina programs ezo? Ekyo kyekikulu. Bwe bamala okulona ng'oyambadde redi, ebya redi bise wabbali, yingira gavumenti samba nsiko, genda okuula ekikola ki ekiriyo. Bw'omala okikula jangu okyogerere. Kati Reverend agamba nti mu kisanja kyange nze bannaaze ekyogero ekkubo likoze eki liyise. Honorable Singo agamba nti mu kisanja kyange nze bannaaze ekyogo ekkubo lizze. Honorable Kafeera agamba nti senga saalinze kusima musingi mulungi era nammwe temwandifunye. Ffe tugamba mwena mwana ab'olweza, mwena mwana abaki olweza. Kigenda eri mmwe abantu b'ekitundu kino. Projects zino zombi, eno eya 1 km eya Uganda Road Fund n'eri eya 6 km egenda okuva mu Ministry of Works and Transport mu project jetuyita oba program jetuyita low cost seal. Tezigenda kubaako kuliyirira oba mukiwulidde, omuzungu akiyita compensation. Mikwano gyange ab'olugudo bwe basaba nti bagaziyeeko batwaleko effuti ntono okuva ku kibanja kyo kkiriza ku lw'enkulaakulana y'ekitundu kino. Nyabo RDC nafuna ekizibu nga nkola oluguudo olumu luli awo twalutuuma Mukunja. Abantu ba wano baafuna bannabyabufuzi ne babakumamu omuliro. Kafeero yalidde ssente ez'okuliyirira. Muzimu banje tukola luguudo, bo bali eno bagamba mukkiriza muzimu banje. Mikwano tukyogedde misana, tekuliiko kuliyirira. Ne project ey'amazzi eya biliyoni 7 gye twabasakira enaatera okutandika nayo teriiko kuliyirira. Era maama njagala okwanjulira nga bwe nebaza ne mukama wange ekyamaani ekirungi ky'okulemberwa abagagga. Yateekamu essente nga gavumenti tedampa ssente, n'ateekamu n'agula amafuta. Okukola yakomawo ekolera mu nsawo ye. Mbadde nkusaba okkirize maama, musabe nti tonsaba lifandi. Tonsaba lifandi kubanga gavumenti tebakola ki, tebagiwola. Sinze namugamba yesimbewo, naye ate era naawe tojjangu okwo kubanga awantu ab'okukola awalala wangi.